Yes, Progen Media TV gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olwaleero abamu baluyise public holiday, abamu ne baluyita olunaku kale olukulu era nti olw'ensonga nti embeera ebadde egenda maaso mu ggwanga wabaddewo essanyu ery'enjawulo eri abantu ab'enjawulo. Lwaki olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert oba muyite Bobi Wine lwe lunaku lwe yazaalibwa era nga bibadde bikujjuka olunaku lulamba. Abantu ab'enjawulo omukwano gwe balaze Bobi Wine tegubalika olw'ensonga nti w'ogenda ku social media yonna buli w'oyita olabawo kifaananyi kya Bobi Wine, buli w'oyita buli omu ate kasita oba nga wafuna omukisa ne weekubyako naye akafaananyi oba kadda oba kaddi, awo buli omu gwe mukisa gwafunye okubanga naye asharinga akafaananyi ako. Era ate n'abalala ababadde n'amazaalibwa olwaleero balina engeri gye bawuliddemu ab'enjawulo. So olunaku olwaleero lubadde lunaku lw'amaanyi nnyo era n'omukulu owa NTV amanyiddwa nga habatiziwa naye bamuzaala olunaku olwaleero. Naye omukyala amanyiddwa nga Barbie nga mukyala Bobi Wine ffenna tumanyi nakuwadde da story omukyala ono yagyetinze in yayingiddewo olunaku olw'eggulo ng'era yayingiddewo ne famire yonna. Naye ku luno tetumanyi aba airport bulijjo abakuba ebifaananyi tetumanyi gye baabadde, tetumanyi we baabayise, naye famire asobodde okuba nga eyingirawo olunaku olw'eggulo. Mu kuyingirawo baleme kubanga basubwa omukolo ogwabadde wali emagere era bonna babaddewo, omukolo gubadde gw'amaanyi. Naye omukyala ono Barbie omukolo gumaze okuggwa nadda ku Facebook page n'agamba kambeeko obubaka bwensindikira omwagalwa wange. Era avuddeyo mu bubaka wano bw'abadde asindika n'agamba nti babe, nti first of all nkwagala nnyo era secondly I'm thankful to the Almighty God nti yeebaza Katonda oyo eyamusobozesezza okubanga ayita mu mwaka ogusoomooza omwaka gwa 38 mu bulamu bwe, olw'ensonga nti omwaka ogwo gwali gusobola okuba nga gumutta ku bintu bye yayitamu. N'agamba olunaku olwaleero ng'oweza emyaka 39 kuno kulabisibwa kw'amaanyi ga Katonda kubanga ate alaba guli mwaka ayinza obutakitegeera. Omukyala ono avuddeyo ne yeebaza abantu ab'enjawulo abababeereddewo, omubadde omubuulizi amanyiddwa nga Father Makanga ava wali e Gayaza, ne yeebaza abantu bangi abava e Kamwokya, ne yeebaza ba family members, ne yeebaza member of parliament abazze ku mukolo, ne yeebaza maaso ebadde waka. N'agamba olunaku olwaleero baawe Bobi Wine amugambye anyumirwe olunaku lwe, osegeera, n'amugamba abeere n'amazaalibwa amalungi, owulira. N'agamba amusaba awangaale paka w'anaalaba nga dikiteeta yeesonyiwa obuyinza. Omukyala Barbie bw'atyo bw'ayagaliza bbaawe Bobi Wine amazaalibwa amalungi. Era wano ku Progen Media TV ffe tetukola nsobi yonna okuggyako okuwa updates ez'enjawulo zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga. Likinga, commentinga era naawe osubscribinge.